bonna nagwe ensonga. Oluganda lutuufu. Nagwe ensonga, yes. Oba abawuliriza gwe ensonga. Kati no oluganda luzibu sagalo. Abawuliriza. Oli ayinza okuwuliramu ng'agamba banagwe ensonga. Waliwo ababa baggwa nga like as if you are falling down. Yeah. No, not falling, but okuggwa means okubanga as if you're done. Something like that. Nonetheless, basebo ne banyabo mwasibye mutya twagala okusaasira bonna abafunye ebizibu ebitali bimu. Tusaba Mukama Katonda abagumye abakwatireko musobole okubivuunuka. Waliwo ebizibu nga teri mwana wa muntu ayina solution yabyo. For example, kuhiringa ng'ofiiriddwa oba ng'oviiriddwako omuntu wo. Teri ayinza kuwa comfort kwekyo. Okujja kakiinako control Mukama Katonda. Okay. Abafunye ebirungi ebitali bimu nammwe twagala okwebaza Katonda olw'essanyu eryo lye mulimu. Njagala okusaasira mukwano gwange acting ED wa KCCA Frank Russa kubanga yafiiriddwako maama we. Kitalo nnyo kibi nnyo naye tumusaba ne family yonna Mukama Katonda abagumye. Bwogayala ense kuyitako. Olwo mukwano gwange yagenze South Africa eyo. Naye abadde ayina essuubi ly'okwetaba mu kalulu kano akaddako. N'agamba ngenze South Africa, ngenze kuyiriba, ngenda kudda nga ndi w'amaanyi. Ne mugamba nedda, ogenda kudda ng'oli munafu. Genda oyiriba akasente okatereke. Ne bw'oba ogenze kati waliwo abali gy'ova w'onoddira nga gapu bagikattawo. Ojja kubanga waliwo mukwano gwange ava mu bitundu by'entuŋŋamu eyo sijja kwogera constituency naye bayinza okulireetinga kuba eno sitoola ennyumira nnyo. Mu kalulu akawedde 2021 mu primaries awo we yamanyira nti kaweddemu. Yajjanga n'agamba abeeno muliyo tuliyo. Ahimba siga humbasanga. Wembaleka otusanga. Kati kuluno yagenda okudda. Nga tebaliiwo. Weyabaleka. Baba wodda. Agenda okutangira kajjeeyo mundu akole kinga wa. Ng'abantu bakoze eki? Bavaawo. Kati eriwe yali yamanyira kyali kikwate nti bulijjo n'abantu bange. Si babuufu. Wembaleka wenkola ki? Mbasanga. Yagenda okudda nga kiri too late. So namugambye gwe woonoddira wano. Ove South Africa. Bijja kuba bikyuseemu. Ojja kuba weetaaga kudduka 120 ate ekyo kiba feto. Okay. Kati bw'oba osazeewo okufuluma genda okole olyetegekera omulundi oguddako. Nsindega mingi. Kati tuyingidde manyi bw'oba ogenda e Masaka. Kakugereze ku lw'e Masaka. Sijja kugereza ku luguudo olulala. N'otuuka e Rukaya. Lugamba kati nyingidde wa? Buddu. Nyingidde e Buddu. Nyingidde e Masaka. Naye bw'oba okyali eno mu Katonga mu Mpigi omwo mu Mawokota kagendo oba olabanga akakyali akawanvu. Naye kasita osala Lwera n'oyingira Lukaya oba oyingidde e Masaka. Kati buli ali mu by'obufuzi ebyakalulu akaddako tuyinza okugamba kati muyingidde Lukaya. Tuyingidde Lukaya. Bangambye walangiridde kituufu? Nayogedde naye sinalangirira. Oyogedde ki? Njagala kifuna ku record one. Basebo ne bannyabo olwaleero kankyogere kubanga kirabika bujja kuba bulya z'amaanya. Olw'ensonga ezitali zimu, olw'embeera eteebeereka. Walangiridde ki bwana Albert Anderson? Kalulu akaddako mu 2026 ensonga nnyingi zo tujja zigaziya. Tujja kuba tuzoogerako awo mu maaso. Ngenda okusaba abamu maze obudde nga mbasaba naddala abasookerwako. Ngenda okusaba abantu ba Nakawa West okuneesiga, okumpa obuwagizi bwabwe, okumpa ebizibu byabwe, okumpa ebyo ebirowoozeka nti tebisoboka
kubanga ndi tested kubanga obusobozi mbuyina n'ekyo kukola nkimanyi kuli omubaka gy'olusennyonyi experience njiyina n'ebisoboka byonna mbikola si wali gy'olusennyonyi eyo Nakawa West era nja kuba mbasaba okumpa omukisa okubakulembera okuvuunuka Bwana Herbert n'okuyita mu ebyo ebibasoomooza si wali gy'olusennyonyi eyo waliwo monopole waliwo monopole leader of opposition anti waliwo monopole yasibako nati takoze no chichenga takoze because I hope he wants to go back there. Yeah, everyone wants. The difference here is we have different ideologies, political ideologies and affiliations. Singa kibadde ndi wa NUP kyandibadde mu kirala. So our difference is in ideology. Do you think he has not represented the people of Nakawa very well? The people of Nakawa will speak. I may have my differences, but the people of Nakawa West will speak whether he has performed or not. What do you say? Nyinza okubanga nze njogeza kweyagaliza. What do you say? I think there is a very, very, very big gap between the member of parliament and the people he represents. Waliwo omuwaatwa munene tosobola na kugubuuka gwafuuka chichi muwaatwa munene tosobola kugubuuka. We see him speak almost every day in parliament ensonga z'opposition. Ensonga z'opposition is but si buli muntu ali mu Nakawa nti opposition. There is a very big difference, but nonetheless I will be standing in Nakawa West. Katujje ku bwoba walonda omuntu kubanga abeera ku nnyimba abeera ku mikolo nga walonda omuntu kubanga kyaliwo wakola loss kubanga ebyo si bye bimu kubikola composition ya requirements ezetagisibwa okubeera omubaka. Oli ayinza okugamba nti ne mu parliament sendala balwana tetuganye naye nabo tekiina tekitegeeza nti olw'okuba ettake balwanako bayinza okuba bayawukanako nnyo ne bannayuganda. Omuntu muyinza okwawukana mu ndowooza tekitegeeza nti mulabewo. Omuntu muyinza obutakkiriziganya ku principles ezimu tekitegeeza nti mukyamu gwe oli mutuufu ate tekitegeeza nti oli mutuufu ye mukyamu. Kati awo abantu bwe tukyalemereddwa okwawula nti bwe tuba tudisikasinga police ne tutafuna meeting point, what do we do? Ababaka abasinga kati we batunulira ne bagamba nti tuli mu kiseera kya kalulu. Mbadde siteesa sina nnyo byamakulu biri ku Hansard, amawulire tegampandiiseeko ng'omu ku bateesa abalungi, naye saawa zino kaakati kandagekokko nti nsobola balwanirira mu parliament tebasindikayo bokisa kulwana. Mu parliament gwe basindikayo agenda kulwana na mutwe. Lule nali wano nga twogera ku bakansala nga balwana ojjukira KCC nga bakasukira obutebe nembuuza gwe wootuukira okuwanyisiganya omutwe gwo n'eŋŋuumi oba okyayina kw'osigazaamu akensa. Singa oŋŋamba ekintu Adam n'oŋŋamba Anderson nkukyalenjinga ku kino ne nkuddamu nti oli musiru already mba maze conclusion nti nno I have nothing else to say. Toyina kyosobola kwogera. Sina kinsobola kyamakulu kwongerako. Kujjako okuvuma. Okujjako kati okuvuma. Kati olw'okuba Adam toli muvumi. Ojja kusirika. Ojja kusirika. Ojja kusirika na bivumo. Waliwo abagamba nti meekness is not weakness. Obunafu si bunafu. Obusirise. Meek. Oli okubanga ali meek. Busirise. Okay. Meekness is not a weakness. Busirise si bunafu. Obusirise si bunafu. Ku Sunday naliko ku NBS. Ababaka ne boogera ne beererejja mukwano gwange Honorable Mubaraka Munyagwa
n'atuzaako emabega n'agamba twali muto gikwatako ne tutula ne tuteesa ne tukola strategy ne twewa buvunaanyizibwa buli omu kyalina okukola tebateesa okubeesinga ku research gwe bakoze okugamba nti gundi ojja kusitukula oyogere point eno gundi okwotinga research bwati gundi oyogere results ezaava mu maaja ya kofi mu ggwanga bweriti n'ebyavaamu gwe gundi oyogere nti tulirayikire okuluzinga na kino na kino omulala agambe nti Uganda erirayikire okufiirwa sente bweziti ne bweziti omulala agambe nti abalimi balirayikire okubeera affected webati ne webati. Now that is strategic. Nti abagenda okujja n'obuvunaanyizibwa bwe beewadde kwe kunnyonnyola n'abo be bavuganya nabo ku issue eno because now wano wabaawo competition of ideas. Sivo nti mukoze research eri extensive muraisinze arguments mukoze assessment muchallenginga certificate of financial implication gundi je yabawa Ministry of Finance kubanga we wali argument nti twagala okukola maaja naye okusinziira ku decision je mwagala okukola Brazil yagikola ne mugamba ekifudde Brazil okubeera namba emu bye bino na bino na bino na bino ebifudde Ethiopia okubeera namba 3 bye bino na bino na bino na bino ne wankubadde Vietnam eva mu ntale enkambwe ennyo sivuzi naye ekiki ekigituusiza okubeera nga kati eri namba 2 n'ogamba naffe Uganda tutuuse okubeera wano mu namba 5 ezisooka mu nsi yonna okubanga tufulumye mwanyi bye bino na bino na bino. You are defeating side eri intellectually. Now ebyo nawe biba biganye ababaka ne bafulume waka ne bateeka ne ku mitimbagano gyabwe twakoze training tugenda kwenganga gundi bwetuti ne bwetuti mugenda kulaba tugenda kulwana mpaka tugenda kulwanirira mwanyi ne bawaga awo kakati obo shiftinze oba tokyali mubaka oba tokyali honorable tumulabira kuki engeri gyasengekamu ensonga ze engeri gyarizoningamu abantu engeri gye yeeyisaamu mu bantu ekimwawula n'abalala ffe abatali honorable nga twaspiringa tu. So our parliament eno argument nakugamba kati nti oli President Museveni ayagala okurationalizinga UCDA ye Chief Executive Office owa Uganda amateeka kwe gatandikira kubanga osobola n'okukola etteeka n'agaana okuli implementing kubanga ye head of armed forces ezikola implementation ye appointinga abalamuzi aba implementinga amateeka gundi okubeerawo n'obutabeerawo ateekwa n'okuba ebitundu 8 ku buli 100 ye bwakugamba nze ndabye side eno si mukyamu naawe olina okumugamba lwaki side yo nkyamu kakati okibeere ku record nti omusajja bwe twajja twamuwa statistics ne tumuwa history ne tumuwa performance ne tumuwa challenges ne tumulaga n'ebirirayikira okuva mu bintu bino. This is the record we have presented. You don't need to fight. Owetaga kulwana. Toyitaga na cruising fist anywhere olwanyi ero jogambe gwanga ebirowoozo byaffe ku mwanyi bibino mu katabo buli omwaka gula akatereke byetumugambe bibitali baawo mukama yeebazibwe naye bwe biri baawo mutujuliranga nga ye bwe yabagambye kuba ye yabagambye tabamu kumwe mugamba ngenda kubbe mwanyi
katulinde tulabe mwanyi kye ngenda okubba naye singa kirizuuka nti mwanyi siina gye njitutte siina gye njibbye siina gwe nzigyeko mwanyi ye then muli babalimba. Now the issue is, can we be correct today and we are wrong tomorrow? Is it what we aspire for? Nti olwaleero ndi mutuufu kubanga leero omuntu yalamula amazima n'obulimba yagamba nti amazima gagenda n'obulimba ku luzzi. Bwe batuuka ku luzzi ne beeyambula bagende bakole ki banaabe amazima ne gakwata engoye obulimba ne bukwata engoye z'amazima ne budduka nazo. Amazima gava mu luzzi gagende gagoba amazima gagema obulimba ng'obulimba bugamba wuuyo ali bwerere naye nga obulimba bukutte engoye z'oli zikola ki oli amazima gatera gagakanya bagamba bannange oli yadduse n'engoye zange ndi kumugoba nsobole okufuna ki engoye zange nnyambale. Amazima ne galemerako mpaka lwe gakwata obulimba ne gabujjako engoye ne gambala bulimba ne bweraga nti kaakati buli yabadde ajajinga amazima okudduka nga gali bukunya n'akizuula nti actually obulimba bwabadde budduse n'engoye zaki zaabwo. Awo buli omu wakyukira n'agamba bambi musajja wattu n'atandika okuwolereza amazima. Aba following parliament ogenda okulaba point of this nga are you in order to sit like that? Are you in order to talk like that? Nga bye bitwala obudde oli n'ayima debate etandise okukwata. Honorable Speaker, point of order. Proceed here, Honorable Speaker. At the end of the day, there are people who are watching. They need value of time they are watching you. So the more point of order, procedure, at the end of the day, we're not a bikolachi. Oli n'alaba oli ng'atuddemu bubi bw'ati. Right, Honorable Speaker, we have a history here that whoever sits like that gasses for us. Therefore, is it in order that Honorable so and so sits like that are contributing chigenze ku Hansard? One time, nagendako mu parliamentary library, I think eri ku level 3. Nefuna obudde, nefuna Hansard. Nenjiyitamu. But Kungu, our Hansard is not worth referring to. Come again. The Parliament of Uganda's Hansard is not worth a document to go and seek knowledge from. And the current parliament? Yes. Parliament is the same year. Hansard yazo sijo osobola okugenda okushapinga your mind over legal matters, over parliamentary proceedings. Byakibogwe nnyo. Nkugambye edena sparinganga ne time ngamba ngenda keera ku macha nnyo nkiriyalinge my table so that by 2 on Tuesday at least and Thursday I am following parliamentary proceedings. But ogenda okuvaamu nga liyale it is real comedy comic. Parliament bajifula kadala katemba. Atenge ebyo ebintu biri important. Tebiri beneficial to us. By the way, for abali current. Waliwo abaana abagenda okukola research nga tetuliiwo. Kati bwogenda n'ofuna Hansard eya 1966 7, 8, 9 n'ofuna Hansard eya 96 2000 2001 2006
2006 2011 nofuna ne Hansard ya 2011 upwards, you will see a very 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 big change. A big one. Minds are then we are real minds. Now kuba mwaka fanani nti tuzeyo parliament eno nga ye parliament ya soka. So tewewunyiza biwala. Would this parliament, would the leaders of today fight for independence? Today okay mabega. The parliament, the 11th parliament, if it consisted of leaders abasooka okulondebwa mu 1962, even if niwe tugamba 61, would these leaders fight for independence? Bana abali peti, bana abalina interests eziri personal, selfish interests. Befa kuboka abakulembeze ba 1960 they would fight atano omwali UNC, Uganda National Congress, bamusazi bobote bakachama abu kacha mayanja bagundi ba Benedicto Chwanuka baneko nyechoni. Would these people march nga bamaze n'okulaga nti okuyisa ababaka babadde boogera nti abamu baatiisa twagenda okugenda mu Lwokubiri, yes ku Lwokubiri lwe bagenda okuyisa etteeka eryo, ng'okuva mu weekend lwe twatuukako olwo tetukyawera nti abamu n'okufulo tebaalabika, n'abaalabika baali bwe bati abazinze mikono. Would those people fight for independence? I don't think. Actually mbadde bane muri mwami Burora agafulumye leero ng'aguge nyini g'okutegagalaga nti abamu ku babaka ba parliament bano Stella Stanton okubanoonyerezaako nti babadde personally bafuna mu UCDA ng'ebawa seedlings ogenda ku distributing ne baziwa okukola akalulu ne baziwa abantu nga banoonya. So would really this parliament bwe tugizaayo abakulembeze abali mu parliament eno osobola okubagattagatta n'obwongo bwa Uganda National Congress, osobola okubagatta ne bafounder ba UPC ne DP? Would you? Certainly the answer would be no. And yet they are paid more. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira oyinza okubulwa okuwa parliament respect nti bagenda but really is my respect siina kyendi addamu abantu bampa ekitiibwa. Kintu ekivundu bwe kityo kyagala okugenda no si kintu ngamba ba members aba consisting. Parliament is not a building. What consists parliament are its members. So are there some members that are good? No, never abali good kati ba fallinga fo nti balina okukola TikTok. It is absurd. Ntori agenda ne ye preparing okujja okukola zungulu. I need to say that there's some members of parliament. They prepare rhetorics not to add but to trend. Nsijenjogere bwenti. Kano kajja kusasamaza. Kano kanaatambula ku TikTok. Oba tekaatambule. Nga mubaka wa parliament. Kano kana really parliament awe yatuuka bya. That is why I am saying nze nali nagaano okugenda mu elective politics. My friends know because I have always shared this with them. I have always, until when I see nti waliwo eddibu gye tukoma okwewala ebimu ku ebyo bye tulina okukola oba oli awo Katonda bye yatusuubiriza titulikola tuwa space abatalina bibaamu okuteekinga shape.
nze muli singa nze nabadde mu parliament supposing nga ndina ku opposition nandibadde ntuula n'ababaka ffenna nga bwe tuli ne tugamba muffe ddoboozi ki kubanga n'eddoboozi kulu waliwo ababaka mu parliament nga tebakolanga ddoboozi worth following nibo ne ba minister lwe natuuka nga mubeera mu meeting mu engagements abantu ne bagwana okwata minister ku kamera one time actually baali batunuliza mu minister omu bwe nali nfuluma bwe bati kamera ne zimuvaako I felt embarrassed wala tena kyagattako so abamu tebakolanga ddoboozi so tutula ne tugamba muffe baani abayina eddoboozi we can all speak but there is that one person who can speak and people listen ne twelonda mwaba gweyogera ku challenge gweyogera ku impact gweyogera ku history gweyogera ku research gweyogera ku kino 5 people if the 5 abayina eddoboozi can not convince zaako ow'eddoboozi toyina ow'eŋŋuumi toyina kyogattako bwe wavudde ewaka ebbanga lyonna tewagenda kukola research wagenda mu training to train for what and now that tukutteko ku bitongole ebimu can you also go back and look at other things wajje kuna bino size ya parliament more than 500 members of parliament cabinet 82 ministers presidential advisors over nearly 140 really bwe tubanga tekigendera kye tuliko kya kukendeza ku nsaasanya ya government is it time we went and looked at all these things aliwo oluyimba lwa basudde baluyita batya Basidunia no ayinamu verse egamba nti akuwalana bawerekera akubanja omanya kobadde oli akatono kati ogenda kusiiba busiibi I always find wisdom mu kadongo kamuwaaba abantu ab'edda from Sebata okudda emabega actually so boba oraisinga ebyo byonna obiraisinga in respect of what government program ya RAPEX now mu mateeka balina interpretations zisatu nti bw'osoma ekintu you can literally interpret it, you can deeply interpret it, you can there is another one etera okunzirukako but kyembuuza mu ebyo byonna obiraisinga mu mutima ki soko supporting eneeveewo kubanga oli pro rationalization soko supporting toyinza kubanga ogamba nti nno si supporting ate supporting at the same time your argument eteeka awo kubanga ebula to me there the question is jawo gundi zino naye lwaki zino zirikawo naye oba toyagala kujjawo zino ate oyagala zino ziveewo then where are you era leader of opposition wambuzaabuliza nze ng'omuntu you get it I get lost I tend not to know how to support you so I tend to fail to get the argument that one is raising kubanga owakanya rationalization ate owagira rationalization so what are you for onakugambye nina ebitongole sookedde mu biki mu bitongole ate at the same time n'ogamba nti ne bu office bu unit it's a contradiction toyinza gamba nti sooka oleke ebitongole osooka ojjewo bu units 2 study ya rationalization teyatandise jjo it has been ongoing actually study ya rationalization yatandika mu 2014 around there it has been
abamu ne tugamba naye ngeri delayed actually abamu nga baze bagitetinga bano bennyini awali contradiction bazze baga bati olwokuba bamanyi nti bw'oyogera ku mmwanyi eyinza okubanga eri appealing oyinza okubanga eri mu political so bwe twekwata awo tusobola okulemerawoko ne kitufunira political mileage katono nnyo nga tunagenda n'eri kankyogere ku radio rationalization teyina weekoseza mulimi rationalization ekosa ba middleman singa maja esobola okumanejinga ba middleman omulimi tayina wakola ki wakosebwa tu fears zaffe ffenna ziri kimu nti singa Minister of Agriculture nange we wali ezange by the way zikanya n'abagamba nti UCDA yandi tutto obudde okubeera phased out awo siina awo kibuuzo luli twakyogera yes. fears zange we ziri will the department egenda okutwala emmwanyi obuvunaanyizibwa bw'emmwanyi handle all the pressures era wano we nali njagala agriculture etuconvincing naye kaakati okutuconvincinga erina kutulaga nti newankubadde emabega tubadde tukola bubi kati twazuukuse tugenda kukola ki kukola bulungi so argument eyogamba nti ne bino onajjewo ebitongole ajjewo ebitongole ebyateekebwawo amateeka what about akakiiko obukiiko ke yeeteerawo kangu tekeetaaga na tteeka kubanga akutte mu bajeti ye n'arealizinga mu ssente ezigenda oyimirizaawo akakiiko takakoledde etteeka so okukajjawo is very easy tu gwagamba okendeeza ku parliament ng'oli mu parliament gwe yandisoose ovaayo era ogamba nze okusinziira ku parliament eno obunene bwayo sigenda kwegatta ku yo kubanga teyina mugaso but bw'oba oli part of the parliament gy'ovuma gy'ogamba nti nene nnyo teyina gundi naye eveewo first show us beera kati gwe aba asookerwako okugamba nti nno okusinziira nti njagala parliament mugiteme n'okwagala okugitema nsoose kuwaayo constituency yange sigenda nakudda don't toyogera by'otasobola kukola obwo bukiiko is an excuse actually it's a contradiction mu bantu abali civil enough era abayina ne ku ntegeera etali ya bulijjo eyo argument bagirabira ddala ng'eri weak to raise and rationalization is in phases tujjawo kino na kino byonna bw'obijjawo oyinza okubeera overwhelmed. All right, good. On them nkuzemu yes, goli satisfied yes bobo oli satisfied nsubira n'abatuwuliriza well ega tukene kusonga endala President Museveni ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu kutalaaga gwanga Mwami Kyagulanyi yabadde teseeyo President Museveni yabadde butalejje era kyatalaaga Bukedi naye kyalaaga kati ate yadda teso tabyekaawo gamba Vice President teeka kwaniriza omukulembeze side eyo bano nga balinga watandise campaign 2020 nakugambye dda tulirukanya so byetulaba bino kungulu oli nti nationwide tours ono nti ageze kulambula ntambula ya za government kigumaza campaign zineziwedde emirimu tugambe buli omu kati akuuma abakulembe abantu be kwa alert nkyaliwo nkomawo nkomawo nange nkomawo kati kyetuliko actually kaakati tosobola kubuuza ani agenda okubeera ku ballot tokyasobola kubuuza era n'abuuza ekibuuzo nti President Museveni okomawo abamukyamu mwewuunya bwewuunya akyabuuza oba Kyagulanyi anaabeera ku ballot naawe omwewuunya buki bwewuunya
So President Museveni solo candidate mu NRM ne Kyagulanyi bamudikiriyalinga naye solo candidate. Okay. Kakati at the end of the day toyinza kubuuza ani agenda okubeera ku ballot. Era toyinza kubanga eyo kyabuuza ani gwe tugenda okulonda. Okay. Obeera mukyamu. Okay, well, Mwami Kyagulanyi bwe yabadde I think eteso ayina ebigambo byakozeseza ebyagala okufaanagandako n'ebyo yakozesa nga ali ewa Eruwero the other day. Ebigambo bino bireesewo akasatiro mu nkambi eya PLU kigambibwa nti yavumye omuyima wa PLU. Ebigambo bino njabizannya wano katono nsabufuna headset ezo. PLU nga yita mu Honorable Mawanda ne Kabanda video n'ekiwandiiko bagamba kino kya butaliimu era si bya bufuzi birungi bigambo nga bino. Just listen to these statements. Today in Uganda, even if you are stupid as Museveni's son, okay, no, did I say that? Yatwagala kuwulira bannayuganda nti bannayuganda si baddu ba General Muhoozi ate nga ne General Muhoozi si musiru nga Honorable Kyagulanyi nga bw'agamba. Which kind of politics is this? No, don't abuse politics. Don't abuse politics. Ask yourself, what kind of politicians are these? But nze kati kungu ngenda tandika okwewuunya. Kyagulanyi omusuubiramu ki kisingaawo? No, he's a former presidential candidate. Yeah, that does not exonerate him. Ffe twakulaba tugamba nti si buli ayambala empala nti musajja. Mwakikyusa ddi? Mwakikyusa ddi ogamba nti buli ayambala empala abeera musajja? So I don't get surprised that Kyagulanyi is like that. Can't we make tetusobola kukola points zaffe nga tetuvumye bantu? Gwoba osobola, si buli omu nti asobola. Si buli omu. Bobi Wine mu luyimba lwe osobola oduplayinga. Obululu tebutwawula. Mu bukalango ne bwotagugera ne bwoluzannya lwokka. He's a contradiction. Obululu tebutwawula. Era agamba nti bwe muba munoonya obululu buli omu ayogere by'alina okukola. Kubanga bwe mwevuma naffe tubawulira. Bye mukola naffe bye tukola. So, such a statement. Olaba ndi mu kalulu naye neewala ne kwogera ku gwenvuganya. Neewala. Oyogera byogenda kukola. Bantu bankubira ne bansaba interview. I stick to my ambitions. Ate govuganya ombuziza naawe ekibuuzo olowooza takoze nkozeemu ki? Abalonzi be bajja okwogera. Naye katulowooza simanyi byakwogera. Bekuba kuvoola, bekuba kuvuma, bekuba kujeebuula. Wali wansi tosobola kunsinga. Naye I don't want to be a bad example. Ffe baatugambanga bwe nali nyingira mu youth politics. Waliwo omusajja baamuyitanga Dennis Lindo. Sirimwerabira. Yatusomesa leadership. Nga atusomesa how to be recognized, how to be outstanding. Naye n'atugamba nti waakiri ne bw'oba obuliddwa ekyokwogera saba omuzindaalo. Omala ogukwata ogambe ani omulala ayagala okwogera gwaba agumuwa. Tosirika busisi. Toyina kyakwogera. Kakati abakulembeze abamu, let me tell you, don't always be in the media for the bad reasons.
time etuuka n'abadde akuyinamu obwesige over time n'abeera overwhelmed n'agamba no this is too much because buli statement kungu buli statement gyokola ng'oli public figure ebeera subjected to scrutiny every statement oyogera ekigambo wano ne wabaawo agenda ku Google n'akebera kituufu oyogera statistics ne wabaawo abamanyi because abantu kati bali exposed balina zi PhD balina zi masters balina zi bachelors bali exposed ntoyogera concept nga sigwagiinako monopoly nedda bwe kyali edda wayogeranga ka concept ko nga kawulikikanga akapya gwakintroducinze because the level of exposure of people then was low. Olwaleero oyogera ekigambo kati omuntu ali mu remote area gy'olowooza nti eri remote ng'akuwulira because the technological communications have widened. Kakati tugeze mwabo bennyini wayogeredde mwabo ne baseka but the whole country has now discussing it. Discussing. Are they giving you credit? And this is what happens. But it was surrounding yourselves with the foot soldiers. People you have advantage in understanding. Nga be bakubuulira be bakucreditinga be bakuwa credit, then it becomes wrong. Kiri kye nakugambye your statement ya TikTok si ya intellectual si concept to discuss njogera kina trending bannaffe abaasooka bannabyabufuzi badiscussinganga theories communism, Marxism, capitalism, socialism, markets, politics, real politics. Chovalaba ebibiina ebyasookawo they were conservatives, Labour Party, Republicans, Democrats, bali hinged ku theoretical fundamentals. Far left, left, far right, right. Gabagamba Kungu is a conservative. Ebirowoozo bye biri conservative. Policies ze ziri conservative. You get my idea? Ne bagamba oyo extremist. Mu byakola abisussa. Kyayagala tayagala kulegeya. Those were the first politicians. They were ideological. Nti bw'abanga asengeka bwe baba baawula endowooza bagamba Kungu bwe kiba kikwata ku economy perspective yeriki. Agamba free markets, agamba controlled markets, agamba ku free economy, agamba ku liberal economy. Enzikiriza yeriki ku byenfuna ekyakubya akalulu ka America. Olwaleero nti ku immigration Kamala agamba nti no, abantu baddembe kubanga eno America is for us all. Trump n'agamba nti nedda, America yaba America first. All immigrants nabo baddeyo wa ewaabwe. Bebani mu climate change discussion policy nga Trump agamba sikyasobola kuwa sente amawanga agatayina respect for climate change atege tubatuwa sente. Owulira they are thinking their concepts are totally different ku byaffe.
Ffe tuli mu kuvumagana tugira nnako tutraininga nnako kakati nze kungu bw'obanga oli awo ng'ogamba Bobi Wine concept yeriki. What is Bobi Wine's concept? Political ideology. Bobi Wine? What is it? Akulembera no Piero yu eyagala Bobi Wine yetonde or else wantwala mu court. Baleme kubawa makulu. Baleke kuchuwa makulu. Baleme kuchuwa bakulu babaleke. Okay. Muleke kubanga kakati. Neguno sigu gusosa yali eruwero lyabadde ojjukira n'akose bigambo almost bye. Otandika okuba bulimbwe kuboggolera mu lugendo lwo. Naawe otuuka n'obulwa amakulu. Either n'okeerewa gy'olaga oba oluusi n'obutatuuka. So bwekibanga kyetaagisa ono bamuleke bayige ku President Museveni. Omugenzi Tamale emirundi yatugamba nti President Museveni tatta bamuvuganya naye abawo omuguwa bo ne bakola ki ne beetuga ku bigambo ebivumiddwa President Museveni singa yali wakusiba ggwanga singa teyali malaawo kukuwaayiriza we kuba muwaayiriza singa yali agamba nti asibe buli amuwaayiriza singa eggwanga likyaliwo. Let the man be. Taina kyakwogera. Actually let him expose himself. Mumuleke yetuge mumuyambako lwaki. Mu byobufuzi batugamba tomulaba we bw'aba akola ensobi tomutaataaganya. Muleke. Lwaki otantaaganya oli akola ensobi ate ezikuyamba okujjako nabo nga bali aido. Office bwebanga nkalu teina mirimu bagunoonye bagende bagunoonye ogwo baba balina ebyokukola ebigattako ekyo kyesonyiwe. Let it be, let it pass. Musajja mumuleke olwedde alaga eggwanga nti talina kyakukola ki talina kiddako. Kakati waliwo ndowooza omusomi awo ageraageranya Bobi Wine ku basajja mivule. Sabayina basajja mivule agiddemu wa kati nze abantu abamu bawulirize nga basirike. Si buli kimu nti weetaaga kikolako comment. But the moment wotandika ogamba nti Bulola akola bw'ati lwaki Bobi Wine takola obeera defeated. Boluzinze argument obeera ogiruzinze. Reason abamu simanyi lwaki mu disconnecting emitwe gyammwe n'ogujjako obuvunaanyizibwa obw'okulowooza ate kati obuvunaanyizibwa bw'omutwe n'obuwa olulimi bulina ku receivinga kati odisconnectinze receiver kakati what were you going to do? So anyway saagala nakudda ku kyokuvuma liyale it's another thing ekyo kiralamu n'oli avuma tetumusuubiramu bingi. By the way bwe mba mpuliriza omuntu mbeera oli waakuba essimu nga temuliimu akyalayinginze mbeera uncomfortable. Mbeera uncomfortable. So nkuwadde ebyokulabirako bibiri abaatandika ebyobufuzi n'abaatandika ebyobufuzi byaffe. Bwe tubageraageranya n'abaliwo kati gwe gwowagira gwofiirako gwe afiira ku Kyagulanyi bw'omugeraageranya ku Bendikito Kiwanuka bikwatagana. Gwe awagira Kyagulanyi bw'omugeraageranya ku Kawanga Simwogerere bw'omugeraageranya ku Kizza Besigye bw'omugeraageranya ku Mugisha Muntu bw'omugeraageranya ku njagala kugirayo Kaabaze Beesimba ku bwa president bikwatagana. Ojja kwekanga enjawulo y'amaanyi kati bw'obanga otandise okukkakanya presidential candidate wo ku basajja mivule bw'oyinza omugeraageranyako nga gw'osobola omugeraageranyako then tulaba nti there is a problem. Naawe omuwagizi nakugambye nze
omuntu yekka gwe nsobola okuwa obudde ne respect yasobola okudiscussinga concepts eza economy eza politics. N'agamba ffe bano aba NRM bali brozi ffe tuli ba conservative si mu byenfuna bwe tujja tugenda kujjawo privatization ompulira tugenda ku directing ebyenfuna byaffe mu layini eno bweti kyova olaba akalulu akasazeewo America byabaddenga ku bintu bina. Ekisooka direction ya economy, ekyokubiri taxation, ekyokusatu immigration, ekyokuna foreign policy. Owulira those are fundamentals. Si agenda afuse ebbanga abiri simanyi ajagenda waliwo gundi gye batera okukozesa terminology. Si agende is not a political concept. Entebe mu ntebe is not a political concept. Okay. It is not. Okay. We are talking about concepts ezizimba. All right. Ezigattako, eziwakanya nti owakanya Museveni nti nno okusinzira ku byenfuna engeri gyabikuttemu, owakanya Museveni okusinzira ku ngeri gyatakisingamu bannansi, nti owakana Museveni okusinzira ku ngeri ebyokwerinda byabikuttemu mu region, nti owakanya Museveni okusinzira ku socio-economic development. Nti nze obwavu ngenda bukwata bwenti mbugguse wano kubanga lumu twali mu ku radio ne bannabyabufuzi ab'NUP ne bagamba ffe tugenda kuwa buli musirikale kakadde konze mwebale mutubuulire mugenda kajjawa. Kubanga wasoose ogamba gavumenti ebinisa omusolo mungi nnyo bannansi, n'omaliriza ng'ogamba ngenda kwongeza emisaala egy'abakozi ba gavumenti. So ogenda kujjawo omusolo gavumenti gwebinika abantu ate oyongeza emisaala, a contradiction. Sente z'ogenda obongeza ogenda zijjawa. Kitegeeze bw'oba ogenda kwongeza ogenda kukola ki? Ogenda kwongeza ono yongeze n'ono, either okendeeza ono n'okendeeza n'ono. Kakale n'aŋŋamba ffe tugenda kujjawo tetujja kukkiriza corruption. But corruption is budgeted money. Ziba mu budget. Nti corruption are declining a service. Talaga nti nno sente teziriwo weeziri n'ezikola emirimu weeziri, naye sente ezigenda mu corruption zikendeeza service. Nti ne bwandibadde okoze service sente zibeera zakoze eki? Zakoze. So ze njagala argument eri aligned to a discussion to do with concepts. Tukomye wano tunatandikira weekend. Mukama Katonda abakomye kuba Katonda n'ensi ya. Amina. Tugenda moli mu nsasire tujja kutandikira weekend mwami Herbert Anderson Burora ekyenjawulo lirangidde era akakasizza avuganya ku ntebe ya Nakawa West ng'omubaka wa Parliament. Tuddamu nga tuzzeemu akome.